Mbateera ku BBS Telefina programu ensi ekula. Ensi ekula ogirabira ku mbeera ya byanjigiriza, enteekateeka y'ebyenjigiriza n'embeera y'ebyobulamu bw'abantu. Yekyo ke kabonero akooleka ensi ekula. Amanya nze Damba Andereya Kawungeezi ak'olwaleero akukulisaayo n'enkwebaza gwe wenna eyeetabye mu misinde. N'olw'ensonga eyo kye wakoze oyina kye watadde ku bantu abalina obulwadde obwa sickle cells, wabawadde essuubi. Webale nnyo, webalire ddala. Kati no twetegekere amazaalibwa ate era ffena tubeereyo ku Ndejje Senior Secondary School nga Ssaabasajja Kabaka ajaguza okuweza emyaka 64 nga Kamukama akyamutukuumidde. Amanya Damba Andereya, tuli ku Mwelerwe Community Vocational Training Center. Katugende tusinkane abakulu batunnyonnyole Mwelerwe etegekedde etya omwana w'eggwanga Uganda kubanga tuli nsi ekula. Lwayo tusinkanye omwami Kalifani Kyasanku ye mutandisi w'ettendekero ery'ebyemikono erimanyiddwa Mwelerwe Vocational Training Center erisangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro. Era katumusinkane atuwulire ebyafaayo n'ebigendererwa byalina oba bye yalina mu kutandika ettendekero lino. Sebo, amanya gange nze Kalifani Kyasanku. Mukulu Kalifani, Sebo, ettendekero lino walitandika ddi era lwaki walitandika? Ettendekero lino nalitandika mu 2005. Ensonga eyantandise ettendekero lino be bavubuka baffe abatalina bye bakola. N'ekyokubiri by'eggwanga lyaffe okulaba nti tubadde tetumanyi nti ebyemikono kyekintu ekigendo tubbulula okutuzza ku ntikko nga Katikkiro waffe bw'atugamba tituzze Buganda ku ntikko. Ekigendo tuzza ku ntikko ge masomo g'ebyemikono, okutendeka abavubuka baffe emirimu gy'ebyemikono gye gigendo otutumbula zituse ku ntikko. Mwami Kyasanku, waliwo okusoomozebwa bagamba nti abasomesa amasomo gano batono ddala. Gwe obajjawa era obasanze otya? Ekyo kituufu nnyo mwami Damba kyoyogedde. Tuyina obuzibu n'abasomesa ebyemikono. Tuyina ebintu bino birimu emirundi ebiri. Tuyina technical ne vocation. Aba technical tubayina kuba bo babeera ku lubaawo, naye aba vocation abo be bantu omuntu asomesa ekintu ng'akikwatako. Kubeera bw'onoogamba omusajja nti jangu tugende onsomeseze ku baana ng'abadde ne kyakola, ajja kugamba nti nze ngenda mu maaso na mirimu gyange. Ogwo gwe mutawana gwe tukyayina ku masomo g'ebyemikono. Era n'ekyo mwami Damba ndi mu nteekateeka, njagala kutandika kusomesa abasomesa abantu ebyemikono, kubanga ekintu kino mwami Damba nkyagala nnyo ate ndowooza nti kijja tuwa okugenda ku ntikko naddala Abanayuganda, Abaganda abavubuka. Njagala tukwate ku bintu by'ebyemikono kubanga buli ava ku byemikono ng'ogenze n'osoma ekintu obeera mulimu oba togenda kunoonya mulimu. Nga bwe tugamba nti abatusomesa ensomesa embi, batusomesa okukozesebwa ne batukweka ekyokusoma okukola. Bo batusomesa kukozesebwa. N'olwekyo essaawa eno tuyina okukyusa. Omanyi bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso naawe okyusa envubo. N'olwekyo tuyina kukyusa naffe tutandike okusoma ekyo ekitutwala mu maaso. Tuyina kusoma mirimu gya byamikono. Abavubuka gye muli mwenna, abazadde gye muli, mukyuse ebirowoozo. Tusomese abaana emirimu ng'omwana agenda kukola, so sigenda kukozesebwa. Omwana ave ku ssomero nga ye mulimu, so sigenda kunoonya mulimu. Eyo y'ensonga ey'ebyemikono nakyo kye twagala okutunuulira. Mwami Kyasanku, ekimu ku kusoomoozebwa okusangibwa mu matendekero bwe gati kwe kuba nti ebikozesebwa tebirabika. Naye gwe ebikozesebwa mu ttendekero lino obifuna otya? Mwami Damba,
buli lwokola kyoyagala olina okituukiriza ate buli lwokola kyoyinamu essuubi otuukiriza ekyo kyolina okukola. Okwo kusoomozebwa kw'amaanyi eri amatendekero g'ebyemikono bangi nnyo. Akugamba nti alina ettendekero ly'emikono naye nga talina bikozesebwa. Ebikozesebwa kintu kikulu nnyo ate nga biri ku buseere bw'amaanyi nnyo. Toolbox ebikozesebwa nga tractor ng'ebyuma byennyini machines abaana ze bayigirako kintu kikulu nnyo. Naye buli lwokola ekintu kyoyagala olina okwerekereza ebyo byonna by'obadde olowooza amaaso n'ogateekako ekyo ky'oba oyagala. Mwami Damba, tulina obuzibu nti abantu baffe tulemeddwa okumanya kye twagala. Okukola kyoyagala koobe ng'osoma naye nga ky'osoma kyekyo kyoyagala tekikutwalira budde kukiyiga. Naye buli lwe bakulagira nti genda okole kino nga gwe si kyekirowoozo kyo kituleetedde obuzibu bungi. Byebyo bye tusanze mu madwaliro, bye tusanze mu masomero, ng'omuzadde akwata omwana n'agamba nti genda osome ebyobusomesa. Omwana n'agenda okusoma obusomesa nga si kyalina era si kyayagala. Ne tujja twesanga nti omwana agenda okusomesa gw'asomesa nga ye agenzeyo kufuna ki ssente naye ng'omutima gwe si gwa busomesa. Oli n'agenda okujjanjaba omulwadde nga ye yagenze kujjanjaba kufuna ssente ng'omutima gwe si gwa busawo, si musawo. Eyo bwe buzibu bwe tulina n'ebintu bino. Tuyige okwagaza abaana baffe ebintu bye tukola. Era tuyige okubuuza omwana ye mwennyini akubuulire oyagala ki, oyagala kukola ki. Ye mwennyini akunnyonnyole nti owange nti nze mpulira mutima gwange singa nkola kintu gundi nja kuba bulungi. Ajja kikola n'omutima gumu era naawe okifunemu. Naye buli lw'omulagira nti genda okole kino, Mwami Damba, tojja kufunamu. Obuzibu bwe tulina obulala nti Mwami Damba ogenda n'okeera ku makya nti kanzimbe ettendekero ly'ebyemikono nga pulaani ye eri nti nja genda Buganda bampa obuyambi, gavumenti ejja kumpa obuyambi, ab'ebitongole bajja kumpa obuyambi. Weesange nga tebabukuwadde, essomero lijja kugwa olw'okuba ekigendererwa kyo kyali kyakusuubirira mu mulala. Naye buli lw'okola ekintu ng'omanyi nti nja kituusa gye kiraga, osobola okkikolera buli kyoyagala. Era buli kyoyagala osobola okkikola okutuukiriza ekyo kyoyagala, kuba toyina ssuubi nti eri ajja okunyamba. Akuyamba ayina kukusanga ng'okoze eki, ng'oyina w'otuuse. Nze nina eŋŋombo gye nkozesa ya JF Kennedy, omugenzi eyali President wa America. Yabuuza Abamerika n'abagamba oli nti gw'okubuuza nti gavumenti ekuyambye eki, gw'okoze eki? Kola kyokoze naye weeba ekola ki? Etandikira. Kati gwe bw'oba otandise ekintu kino kikole, akuyamba bw'anaabazze akusange nga wooli. Oba tazze olina kusigala ng'ogenda wa mu maaso. Nze natandika 2005 naye tutambula ate nga tutuyina tukutte ku mukono nti twagala kino oba kino. Nedda, tukyayimiridde nga bwe tulina okukola ki? Okuyimirira tutambula era tumanyi nti tujja kutuukiriza ekigendererwa kyaffe. Bwe tuba tusomesa tuba ne bye tujuliza mu kutandika ettendekero lino. Naawe olina w'ojuliza n'ogamba nti oba neegomba gundi, oba nali ntambuddeko egino ne ndaba kino, oba nakola bwe nti ye najja ekirowoozo. Ekintu kino okuva mu myaka gyange emito nze nayagaliza nnyo bannange okuba obulungi, era njagala nnyo abavubuka okubeera nga bali successful, kubanga omuvubuka buli lwabeera nga talina kyakola omusanga anywedde enjaaye, ojja musanga ngabbye, ojja musanga lwa butabana byakola, kuba obwongo buli kaseera buba ne kye bubanja. Obwongo buba ne kye bwagala okukola naye nga tasobola kukikola. Ekivaamu okusala amangu ng'agambye oba sente zinnemye okukola wano, kaŋŋende nzibe ekyagundi.
naye ekintu ekyo singa oba okigenderere n'okitangira nze saagala muvubuka atakola, saagala muvubuka. Mwami Damba, abavubuka abange be nnina awaka oyinza okwewuunya kuba nninawo n'ow'emyaka 9 kati gwe nnina, naye avuga grader. Avuga grader n'atikka n'akola buli kimu asobola okikola, era emmotoka azikola service n'agikuwa ng'agitereezezza. N'olwekyo omuvubuka nze nayagala nnyo abavubuka okuba ne bye bakola, kuba omuntu, nze taata wange yaŋŋamba ne maama nti buli kyoyagala kyonna mu nsi kiri mu mikono gyo. Buli kyoyagala kyonna kiri mu mikono gyo. Olina okwekolerera olyoke otuuke ku ekyo kyoyagala. Teri ajja kukolerera, teri akakatibwako kwagala, okujja kajja kwagala ng'olina kyokoze. Ojja kufuna emikwano olw'ebyo byokola, naye bw'onoosuubira nti gundi ajja kunjagala, tewali akakatibwako kwagala. Ne bw'aba muzaddewo takakatibwako kwagala, okujja kajja kwagala olw'ebyo byokola ki byokola. N'olwekyo nayagala nnyo abavubuka mbatuuse ku mbeera oli gye yeesiimiramu n'aga nti nze nayita wagundi n'entuuka ku kino, nayita wagundi n'entuuka ku kino. Yensonga lwaki twatandika essomero lino. Essomero nali tuuka okulikola nga maze oddinoonyerezaako, era nanoonyereza n'entunuulira abantu basobola kubeerawo batya, eggwanga lisobola kulaakulana litya. Nkwebaza okubeera ku BBS Terefayina, era tuli mu programu Ensi Ekula. Tuli ne Mwami Kyasanku, omutandisi w'ettendekero erimanyiddwa nga Mwelerwe Community Vocational Training Center erisangibwa mu ssajja ya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro. Tuli ne Mwami Kyasanku, omutandisi wa Mwelerwe Community Vocational Training Center, atunnyonnyola. Alina kyayogedde, agambye nti alina omwana wa myaka 9 avuga tractor oba grader. Njagalo atunnyonnyole Mwami Kyasanku, ekintu ekyo mu Afrika kisoboka omwana w'emyaka 9 okuvuga tractor oba grader? Kisobokera ddala, era ensobi gye tulina wano Mwami Damba, nina ekintu kye nnenya abazadde naddala mmwe ba Mwami Damba, okola omulimu n'okola ku BBS Terefayina naye ng'omwana wo tamanyi kyokola, tamanyi gyokola. Eyo nsobi nnene nnyo. Buli kyokola omwana musembeze wano, omwana musembeze, amanye kikyokola, amanye wojja ssente. N'obulumi obuleesa abaana abo okulaba nti ayagala nnyo ovudde watunde byolina, tamanyi bwe watuuyana kubifuna. Naye singa ofuna olunaku n'ogenda naye ku mulimu n'alaba entuuyana gy'otuuyana okubifuna, ajja biteekamu ekitiibwa. Abaana, omwana singa ava buto bw'atyo ng'ayina kyakola era ng'akimanyi, abeera akyagala mu mutima, kikula naye akula era ng'akyagala. N'olwekyo omwana okumuyigiriza ebintu ebyo si kikyamu, era kikkirizibwa. Okuggyako tractor ajja genda mu birombe kusindika na kusitula, tagenda ku luguudo kuvuga. N'emmotoka bw'aba agimanyi tomukkiriza genda ku luguudo, emyaka teginnatuuka wano tegitukkiriza, naye bw'aba atuuse aba akimanyi. Ate era ava buto ng'alina obuvunaanyizibwa ku kyo, tojja musanga nti ate yaddiimye n'atomera banne. Nedda, ekintu aba akimanyi era akiteeka mu mutima gwe n'obwagazi obw'ekitalo. Mwami Kyasanku, waliwo ekintu kyempulira oluusi nefuna okubuzaabuzibwa. N'owulira Nakawa Vocational Institute, n'owulira Kisubi Technical Institute, n'owulira Bira Vocational Institute. Njawulo ki eri wakati wa Vocational Institute ne Technical Institute? Neyanzizza nnyo Mwami Damba. Ekintu ekyo kinsiiwa bulijjo era nkyogerako. E Uganda wano tulina ekintu kimu ekitulemye, ebintu bibiri bitulemye okwawula, ge masomo ge tuyina. Tuyina amasomo abiri naye nga tetugaawula. Tuyina vocational ne tubeera ne technical. Oli bw'akugamba nti nkutwala mu technical school, oba ogenza okuyiga ekintu okisome okiteeke mu bwongo naye nga tokikolangako.
n'okisomanga ali mu senior 4 bw'asoma geography n'asoma olusozi lwatatuukangako era lwatasuubira nti alirutuukako n'owa tekiniko bw'abeera asoma ekintu n'asoma yingini y'emmotoka ne bwekola ki naye nga asoma mu bitabo agisoma mu bitabo kye tuyita theory owa vocation yoyo akeera ku makya ng'asoma ku yingini n'agisimulula n'amala n'agizaawo. Owa vacation yoyo agenza okuyiga okwokya welding n'akwata tooki n'akwata omusumeeni n'asala ekyuma n'akigatta n'akola oluggi n'aluteeka wali. Oyo wa vocation. Bye bintu bibiri bye tubadde tetwawula. Kakati ku byombi omuntu kiki omanyi Uganda eno program enseekula ku vocational ne technical kiki kye twetaagira ddala. Mwami Damba kino ngenda kikugamba bwenti omuzadde ali waali yenna omulabi wa BBS Terefayina ali wooli vocational yegenda okutujja mu mbeera okutuzza mu ndala olw'ensonga nti ogenze kuyiga kwokya byuma oyokya kyuma n'okiteeka wali. Tugenda mu tekiniko n'osoma ebikwata ku yingini ne tulaba eza two stroke ne tulaba ezaki naye nga togenda keera ku makyo building yingini ogiteekaawo. Tukola ebyo bye bakoze nsimulula yingini eyonoonese kino n'enkikanika n'enkizaawo ku ekyo kye baakola kuba nze sigenda kuzimba yingini endala okuggyako nkanika ekyo kye baakola n'enkizaawo. N'olwekyo okugenda mu wansi ebbumba lye babumbamu gundi okukola bloka tuyina castayani tuyina aluminium tuyina kino ebyo kutwala budde bwaffe bwa bwereere. Tuyina kusoma vocation nti tukola ebyo ebikoleddwa. Ngenze kola nzigi njokya luggi n'endupima lugenda mu nnyumba. Material yakola oluggi yakola emitayimbwa egigenda okukola oluggi siraba lwaki ate muyingiramu. Bumba gundi ne gundi n'ofuna stiiru n'okola omutayimbwa. Nze njagala mutayimbwa guwedde nkola oluggi. Okiraba? Nkiraba. Yeye ensonga Mwami Damba nti tuyina kusoma amasomo ga vocation tusobole okugenda mu maaso. Tuli mu program enseekula. Mwami Kyasanku, gavumenti bw'essa essira ku masomo aga sciences mu secondary schools kirinawo kye kigenda okuyamba mwe abali mu vocational ne technical institutes? Kizibu nnyo. Ebintu bino Mwami Damba tubitunuulidde mu ango ndala tunaagenda okubizza mu ango gye tulina obitunuuliramu ng'obudde buyise. Essaawa eno tuvaayo nkunnyonnyola nti eyatusomesa yatusomesa okukozesebwa teyatusomesa kukola. N'agenda n'akugamba nti ebyemikono bigendamu oyo alemereddwa. Gwe genda osome otuuke wano ne wano osibe ettaayi ogende mu ofiisi bakusasula omusaala era bw'ona okaddiwa bajja kuwa akasiimo ne tugoberera ekyo. Omuzungu kyova olaba nti atulemeseza. Omufirika yamulaba n'amulabamu ebituli era kyova olaba nti ekitabo ekyo kyawandiika ebikikwatako byonna biteeka ku ddiba wano ng'otandika naye ate tetubisoma tetusoma kumanya kikirimu. Yensonga lwaki yaddira ekintu ky'ebyemikono n'akitukweka n'akizza ebbali n'akugamba nti kyabaalema. Tegeeza kitono nnyo kye tugenda okufuna musome sayansi nnyo kitono nnyo. Tukyagala olw'ensonga twagala abasawo twagala balooya twagala ebintu bingi bye twagala abo nabo tubaagala naye nga kino kiri emirundi ebiri. Mwami Damba Kyasanku nja kukwata omwana nga muweerera agende ku university naye ng'okuweerera oyo omwana okumutuusa ku university nina kutunda nte zange oba ku kibanja kyange nsala ekitundu omwana agende ku university amale okusoma anoonye omulimu gumubule. Naye omwana agenze mu vocation n'avaayo ye mulimu atandikirawo okukola.
so nga ate singa ekintu ekyo tukitandika bwetyo omwana oyo ajja kusoma yeetuuse wa waayagala nga ye mwennyini yagamba nti anti kati nina obudde nja kusoma ng'okuva ku ssaawa 10 okutuuka bwe buti nyongere ntuuke ku kino nga gwe amaze okutikkula omugugu ogwo naye ekyo ffe tetunnakiraba tukyayina obuzibu nti ffe tugenda ne tulowooza nti omuntu ogenda ku yunivasite n'avaayo ne diguri n'avaayo naki kyekikyasinga nedda nina akantu kembawa njagala otunulira abakyayina abajja wano teri ayinza kukolera sentesi ya luzungu batono nnyo naye nga bye bakola byanjawulo nnyo okuva ku ffe lwaki ffe twesibye ku ekyo emirimu gye tuyina okukola egiriwo gye tusobola okukola tebyetaaga diguri certificate ekinene nnyo diploma olw'ensonga nti mwami Damba nkugambye nti togenda kutabula matiriyo otabule ebbumba okole ki okole omutayimbwa twagala kola nziki tuzimba enkya neggulu kituufu emmotoka ze tukanika ebyuma bijja n'okigula n'okiteeka mu mwekyo kye baakola ki kye baakukolera kati gw'ogenza okusoma ebbumba erikola ebintu ebyo olibikola ddi okwo kwe kumala obudde tuyina okulaba wa gye tulaga tuyina okulaba ensi yaffe wo weegenda tulyoke tutuuke wa gye tulaga tubadde ne mwami Kyasanku principal director w'ettendekero lino erya Mwerere Community Vocational Training Center wano Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro. Ebintu bye bikyali biwanvu ate nga tubyetaaga n'olw'ensonga eyo era n'omulundi oguddako tugenda kudda tumusinkane atunnyonnyole ekyamutandisa ettendekero bino na kiki kyaluubirira. Tusinkane omulundi oguddako obudde bwe bumu essaawa y'emu mu programu ensi ekula. Ssaabasajja Kabaka wangaala.